beetegekedde oba bali mu kaseera ak'okwaniriza amazaalibwa g'omwana wa Yesu Kristo wamu n'okwaniriza omwaka nga mu kaseera kano wonna wonna woyita abantu bali bulindaala kulaba nga balindirira olunaku lwa 25 olw'okujja lw'amajaguza kw'essanga lumu olunaku olwaniriza omwaka. Mu kaseera kano abantu bangi bava mu bitundu eby'enjawulo oba mu bibuga nga boolekera ebyalo okulaba nga gye bagenda okufaayo okujaganyizaako wamu n'abantu baabwe. Mu kaseera kano abantu bangi nga toyawuddeemu oba bamenyi b'amateeka oba be bantu balamu okulaba nga be bamu bagenda mu byalo okulya ennaku enkulu. Mu kaseera kano birina kyentebe w'eggombolola y'e Bukola Bazadde Kaweesa nga yateekeramu kiki ekiri ku bantu abagenda okulya ennaku enkulu nakyo kyaba abagamba mu kaseera kano nga ab'ebyokwerinda nabo bali bulindaala okulaba nga batuula ku nfeete mu bamenyi b'amateeka mu kitundu kino. Ssentebe mu kaseera kano abantu kikyobalaga kubanga nga bolaba emmotoka wano tuli mu kibuga Lukaya abantu emmotoka nyingi zoolekera okutwala abantu gye bagenda okugendako. Naye nga tusaba busabi ate abantu baffe abali mu ttawuni muno nga ddala wano Lukaya ne Butulo okutwalizibwa ti abantu ate abajja bangi ate ennaku zino tuwulira nti walimu obutujju abali obutujju obuli naddala ADF. Tusaba busabi twegendereze kubanga tuyinza okuba nga abantu abo baleese ate nga be bamu ku batujju abajjidde ate mu mbeera efaanana bwetyo, so tubeere bwerindaala. Ssentebe abantu abajja mu byalo bangi baba n'emigugu batuuka mu baddala bannaffe abavuga booda sebasaabaza abantu be batamanyi kuba kati bo bannaffe ababoodaboda batwala abantu abakyali baffe ababoodaboda mbasaba busabi nti olwaleero kubanga oluusi kakadde kano bwe basinga okukolera akasente naye mbasaba busabi beegendereze oluusi abantu bajja kuva eyo n'emigugu mwegendereze nga mubatwala ate n'obubbi bwa pikipiki nabwo bungi ennaku zino. Mbasaba busabi bwe muba mubatwala mwegendereze oluusi banno bokologana nabo balabe ani oyo gw'otudde obutwala kitundu kye. Mu kaseera kano abalwa abantu abajja mu byalo ababa mu kibuga kubanga kinowa abazadde eri abaana baabwe mu bufunze. Abaana baffe baawummudde tusaba busabye abazadde abaana tubakuube bulungi jero kibagamba buli wembeera mbakubiriza ti abaana tubayigirize okukola emirimu naddala ffe abazadde gye tukola bw'oba oli mulimi kubanga eggombolo yaffe nga Bukulula abasinga obungi balimi omwana mutwale mu kyalo abeere ng'ayiga okulima akola emirimu oba kamwanyi kati kanogebwa kangi omulage nti emwanyi baginoga bwe bati ayiga emirimu gyo gyennyini ate tubawe tubakuume kubanga emize egisinga obungi gyeyongedde isi yafaawo emukoko naye nga ku bimu ripoti gye bampa ti obumenyi bw'abateeka n'abasajja abakulu okuganza abaana abato kyeyongedde kati so nsaba busabi abaana baffe abo tubakuume bulungi tubawe emirimu babeere nga bakola emirimu so tubategeko amaaso amoogi kubanga abaana baffe ate etaamu egenda okuddamu omwaka ogujja nga balamu bulungi ate n'ekizibu kisiriimu mu nkalungu kati tukwata kyakusatu Uganda yonna kiba kitegeeza nti n'obulwadde bwa siriimu nga Ssaabasajja Kabaka bwatukuutira olwaleero siriimu mungi mu kalungu. Tusaba busabi abaana baffe tubakuume bulungi baleme kugwa mu ntata y'ebirwadde byetutajja kusobola. Nenzannyo munnange omulabi wa BBS Terefayina bwatyo ssentebe wa Bukulula mukulu Bazadde Kaweesa bwatunyonyodde mbeera abantu gye balina okweyisaamu mu kaseera kano ak'ennaku enkulu. Olaba ebituka bitambula okulaba nga tutwala abantu mu bitundu eby'enjawulo wamu n'ebyalo basobole okwerinda ku nnaku enkulu. Kino ekibuga Lukaya kimanyiddwa nnyo nga ekitundu ekirimu abayigize ab'amaanyi ng'ab'ebyokwerinda ekitundu kino balina okussaamu nnyo amaanyi okulaba nga batangira obumenyi bw'amateeka obw'enjawulo obuyinza okuva mu bantu abajja okuva mu bitundu eby'enjawulo okujja mu kibuga Lukaya. Nze Omulongo Kato Pawulo ndi wano mu kibuga Lukaya. Weewaawe bale nnyonnyini ddala munnaffe Omulongo Katopo olambise bulungi ensonga bwe zityo bwe zitambula ndowooza buli omu abeere bulindaala ate buli omu abeere kalabalaba.